Nikanirayi. Kituufu. Mu video tewakalaba. Nikanirayi. Bwati bakujjako emitwalo ga 5 akugamba musimanya bichi kikumba ina gye bakwanyija agatwa. Naye aidanga abakazi twagala okutuwa. But we are meant to be given. Gobo omuwakola olumoba. Nze nalubeganga nkwagaza ati. Wandiwadde omusajja. Nedala bayo. Batubudde mu bya camera. Wandiwadde omusajja. Bwendaba nga tulina future nsobola okuwa. Future oyinza girabira mu ki mu bintu. Bwendaba nga bambi nsobola okwatayo obusente bwange kwotandikawo ka business nsobola naye ate sikyabula. Kati naye bwakulaba nga oli mu future alyoka akuwe. Nze oteekeddwa okumpa kubanga nze olaba omuntu ali serious ebintu byemwogera vision ye plans ze n'omanya najja kuba ku magezi naye ate wamala obbiwa nga bidduka nga bifuna abalala. Lwaki oba olowooza nti bw'omala omwana adduka lwaki ofuna gwowa? Lwaki ofuna gwempa? Azin? Like mbasajja bonna babeerayo nga balina ssente lwaki ofuna? Bana omulamu ogwo temwali. Bannange kankubulireko sweetheart mulamu wange omulungi Semakula. Omusajja omulaba ne bw'aba alina ssente naye ayagala okuweebwayo koololumu. Anti akoolumu anti mbuuzizza. Anti oyinza n'omubuuza nti lwaki ofuna gwowa? Lwaki ofuna gwowa? Mbuuza lwaki. Obuteekaluubiriza mitima n'obuteekaluubiriza mbeera mama. Laavu. Gw'ogenda kumpaayo ddi? Aina agambye n'agamba mbu nze nteekeddwa okuweebwa. Ekitegeera. Naye bamanyi okwekwasa omulembe gwakyuka omukazi takola bw'ati omulembe gwakyuka omukazi naye batuuka kukuweebwa kyawandiikibwa omukazi aweebwenga lwaki awo tewakyuka lwaki omunoonya atajja kuwa mba mwagadde laavu bw'oba mwagadde laavu lwaki tobeeranga gundi ono munnaffe onoono yafuna muntu we yamanya nti omuntu oyo wa laavu mubuliri buli kimu n'amanya nti kati akasente nze akwata mu ki kati lwaki oba tokwata mu nsawo kubanga oba okimanyi munna akumalako obukoowu naye neyo enteekamu eyo ate nayo si nnungi waliwo enteekamu esaanidde mama nnungi buuza nze sigenda kubeera na mwami wange waka nga nninamu 5 nga tewali fiizi z'abaana nemezi waayo. Ekyo kitegeerekeka. Okitegera oba omuwadde? Oba omuwadde? Fiizi z'omwana nja zitoola nziwe. Mama nnyabo osobola ozisirikira mu nnyumba. Basiwadde ye mba mpadde baana bange. Aida asobola oziggalya ne wansi w'ekitanda. Ate omukyala oba osusse. Nze. Kati kambagambe mwenna muli bakyali bange ballo. Bawayita batya? Kullo. Mullo. Babeerewo batuule naye nga tokajjayo. Ate simulaga nti nina kubanga ayinza okufuna akasajja ku mutima. Muga bannange obulaba naye taata gunti ziganye mutuule oba weewoleko wali oba weewoleko ewa gundi nga gwe tolina gy'osobola kwewola. Nalubega nze abaana bafuna linnya lye Nalubega bafuna linnya lya taata waabwe. Ate nabo Aida oli omwana abeerawo ennaku zino batugamba nti omukazi zaala abaana omukazi nawe bosobola okulabirira nga toyimiriddewo lwa musajja enkya bwe bikyuka. Ye musajja ajja ng'amanyi omuntu gw'ajjirako omukyala oyo atambula yeevuga amafuta siga amazzi amafuta lita essaawa zino tuli bakakaaga oba kasanvu mmeka okitegera watso omusajja akwadde emmotoka omusajja akwadde business omusajja akwadde amaka wewebaka omusajja akoze eki ebi business ezo zisigadde zitambula ez'omwami wange zigootaanya byennina byentambuze n'omwami byeyabiiba lwaki sikwata omwami wange ne muwa ekyo kyanjawulo shaki abamaze okuwa ebyo byanjawulo tugamba ofunye omuntu wo muvudde from 0 gwalina omuteeka mu ssente ate bwemba muvudde from 0 bw'oba ozigyewa nakola nedda Watson bw'oba oziina ng'omwagadde ngera omutrust nze muwe anti nago gabbi wamala obbiwa nammwe bulijjo babawa ne mubula naye tebakowanga bbawa leka ekyolumu kyokoze kireme kufuukira kirala tekagenda kuba kaalumu bane mubawenga ono mama ne Shaki tugenda basanga kabalaza kati ffe tusigale ku tiimu tutegeera tubalondewo kabalaza bebi ffe tusinga otegeera programu gye tulimu bagiyita zuula abantu babadde omulamwa gwabakyamusizza ddala tunabana kugiyingiramu omulamwa gwaffe gugamba nti omukyala oba girlfriend yandikutte ssente n'awa boyfriend we nze ngamba yandimuwadde bw'abanga boyfriend ye yawa girlfriend nze sikiririza mu nkola y'aba Aida mbu simanyanga omusajja jangu twezimbe bw'abanga omusajja wange abaddewo mu mbeera yonna nja kukwata mu nsawo muwe nze bano balaavu mbusimanyanga onzikusa mukwano nkusanze nedda mukwano ate banamanyi byoyagala bademanyi byoyagala akuwera ava omuwe ssente nedda mukwano oyagala atya kampa omwami wange azze mu bulamu bwange nampa
Can you oyo believe? kwata mu sente zange ne muwa Aida kale osobola obutawa boyfriend. Oshitegera which is Watson. okay. Oshitegera Watson. Ganyo kwata sente zange mbola okuba omwami. Nedwa boyfriend ye osobola obutamuwa. Kitegerekeka kubanga tomanya kidawoncha. Niye nga baawo ddala Aida baawo. Okera ku machano ogenda n'okola. Leero nnaku lutuuse ebintu ebyadde asuubira jjo byaganye. Aida mpayo million 3 ngene ntereze ebintu bino mboba musolo babiki biganye. Ngogenda zinzina. Mama ngogenda zinzina. Nsobola zikudiza nsobola ozitadiza yo my woman. Akolo mu kitegerekeka mama. Mbobechi? Oli mukyala we. Omanyiwe kona wona alisanga wana kustudio. Do you believe? Fenna abantu betu dating abanjawulo. Ekirala. Do you believe nti ekigambo disappointment je kiri nnyo? Ate eva omuntu gwoba trusting ya kudisappointinga. Kuba tewali muntu akudisappointinga ngo badde tom trusting. Ekyo kisaba yakujja. Disappointment always comes after trust. Ya Aida ne gamba ntino kyawukana ku boyfriend ne husband. Wekiri. Mama leka Mbadde nkyamalayo shaki sirika. Mbadde sirika. Aha. Okimanyi mama abasajja bano kyangu nnyo n'obanga oli mukazi mutobi nze ne mukazi mutobi personally manyi okukola. Yes ayinza okuba omwami yanteeramu ssente oba yampa ekintu ekyokukola. Naye n'otoba n'otetekanya ngo oyagala ewaka muzimbe wabeere wake walungi. Abasajja bano babatambula batagaataga bwe bati. Njataga n'alaba omwana Watson. Wataga n'alaba Watson. Oyinza okuba gwe muli mu kwenunula mwejje mu mbeera embi zaakusikamu wano kitwala Watson. Okimanyi ekyo naye ng'okimanyi sente zo senga obadde ozitereka n'ozikolamu ekintu ekyamagezi sente tedisappointinga. Naye n'omusajja nze abasajja badisappointinga men kandira Aida. N'abakazi mubikola. Aida. Omanyi nti muno mu Uganda obufumbo bukyasinza okubeera obungi. Bwe tugamba nti ku 19 bafumbo naye nga tebabalaba nko yadde mu church yadde muzikiti. Bwe businga obungi. Ekituufu. Olina gamba maze mu bufumbo abuyita na bufumbo. Ali proud of it. Obusiru na buzibu. Obusiru. Okitegeera maze mu bufumbo bwange emyaka jange 6. Katutugereza ko obufumbo kubanga bwe businga obungi Uganda. Nempa balino batereza. Fa abafunye chance wamu okwogera eri ensi. Teweeyitanga mufumbo nga toyina certificate ya introduction. Anti basajja oba eya church oba ey'omuzikiti. Mwe mubibuzabuza. Ebintu bisatu bye bagamba leka kankubulye shaki. Kankubulye kino ekintu tusoke actually tugambe abantu abali eyo. Baleme kutambulira mu bulimba. Shaki mukama akutaddeko amafuta agakusobola okujja wano n'ogamba omukazi ali eyo mu kazigo atamanyi waina kwata bulamu bwe. Oli agenda n'asitula emigugu gye n'ayingira ow'omusajja. Omusajja takyalangako wammwe. Kati n'abatijja n'okutijja abali eyo abawala batijja ennaku zino. My guy ku kyalad. Woba wafuna certificate ku kyala ng'osobola ogitwala mu kooti nga mwawukanye bakuwa ebintu half ku half. Gwe gamba ku kyaladi. Sebo kati we babiyita neetekako n'erinnya nze gundi mulinde nze gundi natereka kankubulire ng'omaze ofuna certificate ya introduction ey'omuzikiti nga bakuwooye oba eya church nga bakukikoze ki zezo certificate zotwala mu kooti okuwa ebintu eza 3 kati gwe ziba 2 3 introduction kati bagibala introduction nela kati anti wali eri kyekimu church n'omuzikiti no aha kati yasinga mazofuna obufumbo obufumbo naye togamba nga toyina kintu kyonna kyosobola kusimbako n'ogenda mu kooti in case muli mukulwanagana oba omusajja ku disappoint nze oluusi otaddemu ssente zo nnyingi toyina kintu kyonna kyosobola twala mu kooti oli mu kusiriwala ku kyaladi simanye tumaze emyaka naye mumala emyaka aga nga toyina kintu kyoyimirirako mu kooti n'ogamba bannange ebintu ebyo kino na kino bambi kola bintu zibawe Aida obuzibu obusangawo omukyalo okwata ssente n'aziwa omwami we. Nze shaki my life n'abantu abandi close. I don't want to disappoint people. Abasajja bano shaki obulamu bwe tutambulira buli risky nnyo. Kyova olaba nkugambye gw'oba ofunye chance okubbulula omuntu ali mu kubbikira eyo shaki tomubuzanga. Woba mama mukkiriza we omwami we ssente mu bulungi ye asobola kubanga alina awantu wajja okuyimirira bamuwulirize
naye gwe nakyambadde oli eyo mukazi koko wakwata obuseppiki befumbiza mama befumbiza ono mama no my dear okyasobola okwefumbiza ne mugenda ne mukola amateeka awo oba ofunye erinnya mateeka mama ayina awantu gy'asobola okgenda n'aloopera ne bamuddukirira kubanga ayina ki olupapulo olulaga naye gwe wakwata obuseppiki bo n'emigugu gyo n'oyingira ewaka wa musajja oli mutugamba amalayo emyaka 2 omusajja afunye abasajja bamanyi gamba oyo teyali testi yange efunye omuntu ali beta n'agenda oba oleekaaniraani ng'oli mugamba wamuwa sente omanyi lwakigambye nti obufumbo bwe businga okuba nabo mu Uganda abeera ne mukyala wo okumala 12 years oba 13 oba 15 azadde n'abaana bakuze okitegeera n'agamba ati kati mukyala wange gundi anti basajja obamanyi abasiraamu ninayo weekasanga ti ninayo weekagoma waliwo ngendo twale butambala eyo nazimbyeyo amaka gange ayido omutegedde okitegeera nja mutwaleyo amaka gange gyegali lwaki omukyala oyo omwami amukoledde ebyo byonna bamaze ebbanga lyonna tebali mu buli obufumbo gwe bwogamba obuki obuwandiise naye olwedde awo waali ayinawo abaana be gemaka gatandikiddemu n'omusajja we lwaki batakwata sente nawe nanti leka kankubuulire nga wenkugambye abakazi balina okukozesanga buli kintu ekimu nga buli kimu bakiteekamu amagezi togenda kuyimirira ng'olinayo akakadde omugambe sijja kuwa kubanga oyinza okgenda you get awo oba tomanyi wozanyisa bulamu bwo appreciate kino kyakuwadde mugololera amasaati buli kintu kiriko payment shaki omuntu tagenda kujja akubuuza afukamira akubuuza olwa payment omuwe ettaka buli kintu kipayinga okusinzira obunene kikyakuwadde waba akuwadde amaka meaning alyetaga home waba akuwadde oguyumba gifule a home golola amasaati zaala abaana woba oyagala balabirire kola otya nanti you're paying naye do not pay in big monetary terms kukwata kyapa kya taata wo kiwa musajja mbulwakuba nti mwatandika amaka aida leka kubuzaabuza bakazi leka mukyala kubuza ne chapa cha tata wo ne boba mufume sobola obutachiwayo ne waliwo empeebwa esandi okitegeera Watson obadde n'omuntu emyaka takuwasanga takyalanga ko wamu okitegeera naye abadde naawe emyaka gigenda 4 okitegeera naye ng'olaba mutambula waliwo essuubi mu bye mutambulirwamu naye okitegeera akwesize mu buli kimu okitegeera ne kakabe kasinge nga ne ku bintu byayina ebisinga gwabitereka nga mukyala we wadde tajjangako wamu ngera waba alina kyayagala Watson ekyapa kyange kino ekyegundi kiririddawa gwamanyi okitegeera gundi kakajenge okitegeera nga olaba akutrustinze nnyo nga mukyala we wadde temunakola ki naye ng'olaba obulamu bukola ki nakeera ku makya nagamba Watson ndi Masaka waneeno nfunyeemu obuzibuzibu okitegeera madde nsaba ompeerezeeyo akakadde ebyo bintu bitono mama byo ebyo bintu bitono nnyo byemwogerako oba omuwadde no it's an example kati asobola n'okusaba ezisingako awo naye nga gwe ebintu bye byoyina nga byoyina bwe bulamu bwe bwonna ate ogenda bitwalawo ogenda ebintu kati mama kankubuulire byebina abakazi byagamba omusajja yampadde emmotoka nga kadi yagina oba kitegeera abasajja akuprovidingira nnyo ng'oli abasajja bamanya kinkyogedde bwentyo ogenze n'ogamba nti bw'aba takyalanga wamu takubanga mbaga totawana kola ki kola bibyo okitegeera aida osobola okukola ebibyo osobola okukola ebyo era sigamye nti mugulewo akawunti nga mugigasse kuba n'abafumbo kizibu nnyo n'abafumbo bennyini aboogamba sometimes oli abeera n'ebibye nono n'abeera n'ebibye naye wabeerawo okuyambagana mama okuyambagana nze kati kiringa mama onsaba akakadde nekakuma tusooke going down to that tetuli bafumbo right naye basobola okunsaba akakadde nekakuma nga kayina waliwo oli agamba nze kagiba ebiri sola giwa musajja mama nanti wenkugamba bino bintu bitono nnyo kyekyo kyenagambye nti no omusajja bwakeera ku makya najja nagamba nti bizinesi yange eri stuck somewhere okitegeera neetaaga sente bweziti ng'oziyina tozimuwaaida yagambye nti ye bwaba nga yati akyala waabwe tasobola
siwa Ostegera Aida otebuba bufumbo nakakankubulie mama kubanga Aida likanku bwembeera zonna Aida nekina mino mubeeramu okuluzinga tetubikola nga tetumanyi nti bigenda kubeerawo tulina kyokolako ngogamba nti kigenda kubeerawo forever and ever tulina tukola nga tugezaako bugeza nti simaba abantu temuchachi bantu temu tubutereze shaki gwaino kutereza obadde naye ebbanga lyonna nga ate embeera zonna ebiseera ebisinga zitambulira ku riski mama asobola okubeera n'okwata sente n'ogula ekintu ekyesente enyingi nga tomanyi oba ogenda nakifuna oba ogenda kikola ki bw'oba obadde nebbawo emyaka gyonna nga buli kimu mutufa mubadde mutuula ku mmeeza olwokubanga kati akifunye tannakukyala natannakyala nezikyala tazina ng'ogambye onsaba miliyoni nabakutereza business tolina kakadde kakyala waffe niye bagamba nti baagala bintu kati maama okujja kwewalako nsooka okujja kukyala jangu waffe bakutegeere bamanye omwana waffe ali ne bakitegere nti bwenfuna obuzibu ndi wa mwami gundi sikudde n'okutandika kati abadde azikuwangaani lwaki tokyala ewaffe abadde azikuwangaani bwatali mukazi we n'ozikwata n'osaba kusubira buvunaanyizibwa bwo ate tubagamba mukyale temwagala mama sokolindeko omusajja asobola okubeera n'abakazi nga 8 nga bonna abayina naye nga ku bonna talinako n'omu gwe yali akyagambako ti kangende ewaabwe wadde ki naye nga baganda baabwe babamanyi baganda bamwe muyita bababanyi bamulamu bamumanyi oyo yebba wa gundi oyo ye mwami waffe mukooti batwalayo mulamu oba batwalayo ekipapa ate sirika nkubulire Aida nkyakugamba nga bamumanyi buli kimu akikola abeerawo lwaki mu bakazi abo 8 asooka n'agamba naye mumanyi nina mama nina Aida, nina Watson, nina Shakira. Naye sijja kusooka waba Watson. Nsooka waba Aida. Naye ng'oyinza n'okwesanga omwami oyo gwe wasooka okukola. Wenkugambira Shaki. Towabya abantu Shaki Shaki sooka okusirike. Shaki oli mwana muwala. Towabya baana bawala bali eyo. Tochikola. Nzera most of them are following up my social medias. Ekyo ndikyogera leero enkya ne luli. Oyina okola Shaki wona atandika okugamba nti bwe bufumbo bwe tutambuliramu era byali bwe bityo era bw'atyo omuntu watuuka nga maama we bamukwata bukwasi naye n'agenda yeetekemu eyo same situation bamukwate nasooka osirike Shaki if you have a point okutereeza we wali osobeza tereezaawo naye kambabuulieko ekintu kino naye kale abakasajja toba toyagalamu wato naye abafa abakazi tukolamu ensobi sometimes okitegeera ogambye omukasajja bwaba tannajja waffe tannakola ki okitegeera sisobola kuyimirira naye mu mbeera yonna ng'ali bubi okitegeera kubanga tajja waffe tajjangako waffe tebamumanyi naye omwami oyo ebbanga lyonna lyomaze baganda bo babeera waka yabaweerera jjajja yalwadde jangu ewaka Oshegera buli kimwe ekyewamu ekituukiraawo yakikola omukolo gye guli wakana omukolo gwe guli munaye batugambye tone mama yagambye muweerezeyo sente za kino oshegera gundi bamugobye ku ssomero olugoye mama tebamugobye Christmas naye kati yatuse mu moment jagambira nti nyamba oshegera nja kukuwa kyensobodde naye ate wosoboledde nze tebakumanye n'ewaffe toni mufumbo sisobola muwa wosoboledde okukola ebyo byonna oweeredde baganda bange kiki tokwata sente n'ogenda n'oyanjula omwana ekyo kiri erigwo kitumuteeka mu musajja mumanya abana ameka bali yabagala emikolo nga tebagifuna baana bange you can do it osobola omanyi bagamba nti abakazi ffe tufuula kye twagala kibeere mu bufumbo balimba sajja binaku zino balina emputu ate tukomawo